Yes, nenga gwe mwattu eyekumide ku mukutu ogwa Projan Media tugamba bugambi ekyo kyokola okola kyamaanyi era tugamba nti webale kubanga wa subscribinga era nonyigana akakado okusobola okubanga updates zonna ezetolola mu ggwanga lyatu Uganda ozifuna bulungi nnyo era nga n'olunaku olwaleero essaawa zino tusobodde okubanga tukusakira eggulire eryetolola mu ggwanga Uganda era nga amawulire gano ge g'omukulu ffenna gwe tumanyi omu ku ba journalists abamanyi oba bannamawulire abamanyi essaawa zino mu ggwanga Uganda ng'omwami ono ye Canary mugume omwami ono essaawa yonna agenda kuba awasa mukyala we gwaludde naye okumala ebbanga ddene naye ate ekyokuwasa tekyandibadde kikulu naye ate muganda wange w'otunula ku budget omukulu ono gye yakoze oyinza okwenenya ebibi byo olw'ensonga nti ssente ezirimu zonna mpitirivu muzibu wulira okusinziira ku ripoti ezafulumye omukulu ono Canary mugume agenda kuba awasa mukyala we amanyiddwa nga Sasha omwezi guno ogwa September nga 18 naye ate budget eri mu multi-millions of money era wogitunulamu nga bwogirabakaawo ojja kuba otegeera ensonga zino abakulu bano ffenna tubamanyi baludde ebbanga bonna bambi nga bali bonna abaana bano okusinziira nga bakyali bato nga basoma nga bali bonna kitegeera era emabegakaawo wavaayo reports ez'enjawulo nti omukyala akiitinga ku Canary nti era omukyala alinayo ki sugar daddy naye ate tetumanyi gye byaggwera okusinziira ku bo balabika babisolvinga outside social media omanyi social media ate nayo weeba mu kintu kino muganda wange kirina engeri gye kisajjukamu so mu mbeera eyo basobola okuba nga bakikwasaganya naye ate okusomerako mu budget eno oyinza okutunuulira ebintu ebirimu nga biyitirivu bizibu otunulira engoye zagenda okwambala muganda wange oyinza okugamba nti yennyini gwanga Uganda sente ezirimu ompitirivu naye nga mu mbeera eyo ffe tuba congratulatinga okusobola okuba nga batuuse ku kino bagenda kuba bewasa basobole okuba nga batambuza obufumbo obutukuvu bakuba nti ka budget bakisusizzaamuko olw'ebintu ebirimu kale oba n'akasente osobola oteekamu naye ng'ate toyina kisussa nnyo mu mbeera abantu gye balimu essaawa zino embeera eya covid era nga reception egenda kubeera wali ku Speak Resort Munyonyo hotel ya Sudiru kyasinze okuba ey'amaanyi essaawa zino era nga wegenda okuba wulira wegenda okuba reception era nga akabaga kano kagenda kubeerako bakungu beerere we baba tebakuyise muganda wange totawana kusalayo kigere ekyo. Yes, ku Projan Media updates jemba nkutuusako essaawa zino kugamba bugambi likinga commentinga era subscribinge osobola okubanga ofuna amawulire ageetoolola eggwanga Uganda kansooke ngende nkube kano akaana ka neighbor akaleekanira mu studio yaffe nange nkomewo tusobole okubanga tunyumyamu voicing